Nsumba nina obujulizi. Mama wange yayinza ojjulira. Ne mama wa ex wange. Naina ex yangulire emmotoka gye nasooka ovuga mu bulamu. Twoza nefex. Nangulire ettaka side ye Masole. Kati ng'akola na mu government bikiwe bityo yali agende bweru bamuwadde scholarship okusoma. Ne tugenda ne tumanyi tufunamu obutakkaanya ne twawukana. Si mbubi. Ne mugamba kati ebintu mbiteekawa. Yali akola nga Katonda blessings ayina. Nangamba omanyi kambi kulekere. Tandika obulamu gwe tandikiraawo. Motoka nagitwala wa nnyina. Ekyapa n'ekitwala ewa nnyina. Ebyali mu nju ninga muganda wa bikime. Tetusobola bitwala biki. Ningamba oke kanfune gwe mbigaba. Nadda mu nju ya mama wange okuva mu muzigo. Ogwa X. Nenva mu nnyumba nga ya rooms 2 bukimu ekiri abavubuka ababakoze ebitandika. Motoka nenjizaayo, mami wange nangamba naye kiki kyokoze. Kati nandwa manyi oyina emmotoka kati toyina mmotoka. Nadda mu kisenge kya mama wange, nengula omufaliso omupya nali nkola. Essuka zaali mpya, blanketi zaali mpya. Ettaka, mama we n'aligaana. Nenfuna lawyer. Nze nandraftingira bye bayita transfer. Nembiteeka mu mannya ga nnyina. Nembibatwalira. Kugachengendo ko kyambadde njogerako omulala wa ku downloadinga internet ogirina nti weri mbuya kyoyaga nambuuza music center mmeka that is 2014 nemugamba music bayimba bayinza osanga abamu atunda 10 wezityo nemugamba naye sigula nze luyimba muwa flash nemugamba njagala ontereko latest music so lina nsayira ngamba mpe 5 oba 10 pastor nampe emitwalo ago 5 ono nakola naye olaba bitambula music nafuna wa mitwalo 10 ekyana sagazaayo dak Kyabaweereza bangi batandika bulungi enkomerero yaabwe ne bambyate Yesu gwe yatandika mu nsi omulimo mulungi panirira malirize bulungi. Bannange ebiseera ebisinga abaweereza bangi batandika bulungi nga babuulira enjiri ennungi naye simanyi lwaki enkomekerero y'abaweereza abasinga etera okumaliriza ngambi nnyo naye ate kigiretera okuba obubi. Era batera kubeera bakazi ddayo bikule Bayibuli osome ku Samusoni yenze yeekolera itongwa. Musiibye mutya baganda bange ne bannyinaze oba musuze mutya okusinziira ku budde n'ensi. Bamuli mu kulabira akatambi kana alhamdulillah naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukumye mu ngeri ekyasinze okubeera ennungi. Teweerabira nakugamba nti ogwange gwakukunamya bampembe bano ogugwo gwakunnyambako kuntambulizaako bubaka ndowooza tutandikire wano. Obutambi obwo bwe muwulidde buli bubiri era bulimu messages ezenjawulo era message eri mu katambi akasooka singa sisinkana message eri mu katambi akokubiri ziyinza okulwana kubanga tezikwataganirako ddala. Message esooka eraga omuntu ow'amazima, message ey'okubiri eraga omuntu omukumpanya naye ate kyannaku nnyo nti message ezo zaayogerwa omuntu omu. Message ezo zayogerwa omuntu omu kyo kyagamba nti omulimba oyina kumwogeza nnyo paka lwayogera amazima osobola omukozesa ensobi n'atamanya nti ayogera mazima naye ng'ali mu kugamba mazima oluvannyuma lw'okumwogeza ennyo. Sekondale bw'obanga olimba abantu olekangawo ku gaapu y'amazima entonotono mw'onaasobola okutolokera nga bayeekolera itongwa batandise okkunyiga ebitoliro. Akatambi akasooka Susan Makula yali neyeeyita omwami we oba ye gwayita omwami we ng'awa bujulizi ku mpewo nga ye bwe yali omuntu omulungi eyatuuka okuddiza boyfriend we mmotoka nga baawukanye n'amuddiza ebyapa kubanga ye tayagala kugenda mu bulamu bulala ng'alina ekintu ky'omuntu omulala oba si kyo kubanga ye mukyala w'amazima ateesembereza bubbi. Teweerabira nti Susan oyo ali mu kwogera Susan oli ow'emabega eyazzaayo ebyapa. Susan oli ow'emabega yali tannalokoka. Susan oli ow'emabega yali akyali mu kizikiza nga bannaffe abalokole batera okwogera. Kakati ate mu katambi akokubiri Susan y'omu amaze n'okulokoka akatokeerabira. Susan y'omu amaze n'okulokoka
akugamba nti nze nali music director ku Soroti FM naye nga mukama wange musaba emitwalo 5 okuteekako music omupya ku flash anaazannyanga ku Soroti FM naye nga music oyo mugula emitwalo 10 muganda waffe Ibrahim Kasa kyava mubuuza nga ka balance okazzaayo kyava muddamu n'amugamba ntayi naye teweerabira nti Susan ono omukumpanya Susan ono omubbi Susan ono asobola n'okubba emitwalo 4 yali amaze okulokoka Susan oli eyazzaayo ebyapa yali akyali mu kizikiza nga tannalokoka batugamba nti lokoka owone ekizikiza owone okuzikirira owone obulyake owone obulimba owone obukumpanya naye ate kyenzudde Susan yali tannalokoka yali wa mazima nnyo n'okusinga ono Susan eyamalirizo eyali amaze okukola ki okulokoka Susan yali amaze okulokoka yali mukumpanya nnyo to the extent nga n'emitwalo 4 jimumala ku mulimu gwa kyetaaga nga tafuddeeyo oba mukama wange bw'anaakigwamu anangoba naye ate ku muntu gwe yali teyeetaaga wali ng'akyalina mu kizikiza yamuddiza ebingi ebisukka ku mitwalo 4 naye ng'omuntu oyo gwaddiza ebingi takyamwetaaga oba abibbi oba abitutte talina kyagenda kukola ki kufiirwa naye ono ye Susan akyetaaga omulimu Susan amaze okulokoka Susan ye yasalawo akola obukumpanya ku mitwalo 4 mu bufunze Susan w'ekizikiza yali mulungi nnyo n'okusinga Susan eyali amaze okukola ki okulokoka gwe sooka weebuuze bw'oba olaba kisoboka okubanga Susan w'ekizikiza ye yali omulungi okusinga Susan eyali amaze okulokoka that's why nkugambye bw'oba olimba olekangawo gaapu entono ennyo mw'onootolokera abatandisa okukunyiga ebitoliro oluvannyuma lw'okuzuula obulimba bwo nsobola okitegeera kapo yammwe Susan Makula ne Bujjingo wallahi essaawa eno muli mu dayirema ekibajjira ku bwongo kyemufulumiza mu kamwa naye kakati mbadde nsaba mutandike okusengejja kubanga buli statement gye muli mu kufulumya olwaleero eyongera kubannyika mu nnyanga script yammwe bwe njitunuulira nga nze script writer omutendeke wallahi ya Mungu tegatta kubanga mu bigambo bya Susan akugamba yali muvubuka atandikiriza okweyiya oba okwezimba ng'asula mu kayumba ka double room obuyumba bwa double room ku muvubuka atandikiriza okwezimba ne mu biseera bwe yayogerera oba mu biseera bwe yakikolera ndowooza bwalinga bwa mitwalo 15 kakati nange nina ekibuuzo omuvubuka atandika okwezimba asula mu kayumba ka mitwalo 15 nga ye atandika okwezimba yajjawa ssente ezigula emmotoka ng'asula mu kayumba ka mitwalo 15 ate ebeeka emmotoka eyiye nti yakumwanguyizaako mirimu naye ng'ali mu gitonera girlfriend omuvubuka atandikiriza okwezimba akyeyiye asula mu kayumba ka single room ajjawa ssente ezigula ekyapa emasooli njogera ku Gayaza Road kibeeke ekikyengera omuvubuka atandikiriza okwezimba kubanga okwezimba ebyo byonna bibaamu kugula butaka kugula bumotoka bukwanguyiriza ku ntambula osobola osevinga eza boda kugula ki naye akataka tekaali kake yali ali mu kukatonera girlfriend we atandika okwezimba asula mu kayumba ka mitwalo 15 bw'oba olaba kisoboka ne batuuka nga baawukanye Mama Susan Makula waffe omuwala ow'ekisa omuwala ow'empisa omuwala ateesembereza bubbi omuwala atakola kikolobero kyonna n'agamba ngenda mu bulamu bupya naye wadde sirinawe ngenda kutandikira naye kansooke nzijja ebyono mu byange teweerabira nti n'omuvubuka mu kugula ebintu bino yali abiwadde girlfriend we kitegeeza nti newe baawukana kaalinga kasiima obudde bwamumalidde naye ye Susani eyali akyali mu kizikiza omulungi ennyo ow'empisa ennyo n'agamba sigenda kgenda na bintu bya musajja kankwate ebintu by'omusajja mbimuddize ye boyfriend ng'amaze okulaba nti omukazi alugenze omukazi takyanjagala
n'asala wabigane omuvubuka akyezimba n'agaana akamotoka ke omuvubuka akyezimba n'agaana ekyapa kye omuvubuka akyezimba n'asala wabigane ddala abali mu kwezimba oyo ng'amaze n'okukizuula nti naye gwe wabiwa ogenda kumuleka niye n'asala wabigane. Susan omulungi, Susan atayagala kintu kyonna kitali kikye mu nsawo ye. Bannange Susan omukkakkamu, Susan omu n'agamba wadde abiganye naye kampite kangende oba mu Uganda Land Board oba mwali mwakigula mu Buganda Land Board nkole transfer wakiri mbiteeke mannya ga maama we naye omuvubuka oyo muddize ebintu bye ngende ntandika obulamu obupya nga siina kintu kya musajja. Oyo ye Suzani. Oyo teweerabira Susan yali tannalokoka. Munnange Susan mu kutandika obulamu obupya ng'amaze okuzzaayo ebyapa by'omusajja n'agenda ku Soroti n'asaba omulimu. Naye mu kusaba omulimu ne bamufuula music director naye ate nga music wa mitwalo 10 naye nga mukama we amusabaana naye ng'oyo Susan ate yali amaze okulokoka omukumpanya. Mu bufunzo oli Susan yali akyali mu kizikiza ali far better than Susan ono eyamaliriza okukola ki okulokoka. Wano wengambira bw'oba okola obulimba wallahi lekangawo ku mazima amatono munaatolokera. Nkugambye nsobola okukitegeera nti essaawa eno mulinga ng'ekibowabowa ekinoonya we kyekwata naye si buli kisanze nti we kirina okwekwata. Akayindiyindi keetooloola miti migumu kubanga ko kaba kanafu. Amaanyi gaako gakajja mu kwetooloola miti migumu naye ate mmwe akayindiyindi olunaku olwaleero ndaba mwetooloola ssere tekigenda bataasa yadde n'omulundi n'ogutya n'ogumu. Omanyi essaawa eno munoonya kibawonya muguwa guno ogubambadde gwe bayita bbiini. Naye bbiini oyo mu bulamu bwammwe bwe muba muti bbiini musota. Omusota ye guba gwambuka omuti tegwambuka guti straight lumunti gwambuke. Omusota gujja gwezingirira mpola guti omuti gwezingirira mpola guti omuti naye nga bwe guli mu kwambuka bwe gwezingirira bwe gwesika bwe gwambuka paka lwe gutuuka omuti ku ntikko. Tukkirize tugaane essaawa eno bbiini abatuuse ku ntikko abatuuse ku mutwe. That's why atandise okubakozesa ensobi. Essaawa eno muli mu kukola nsobi ku nsobi. Omusajja Bujjingo eyayogeranga nga buli lwalabikako ku TV ffenna tumwesunga nga mbaga, ffenna tumwesunga ng'omusiraamu bwe yeesunga futaali, ffenna tumulindirira ng'omusiraamu bw'alindirira omwezi atuuke ku Yidi asiibulukuke. Essaawa eno buli lwalabika ayogera bitajjansa kubanga ye bw'aba muti omusota gwe bayita bbiini gwagwezingirira guti gugutuuse wa ne ku masanso. Nsobola okukitegeera kye muyitamu naye kati buli statement gye mufuluma nga mulowooza egenda bazzengu wallahi eyongera kubassa wansi. Mwenna ekyokukola mukimanyi, Bujjingo ekyokukola okimanyi, naawe Susan Makula ekyokukola okikola ki okimanyi. Ate mwewale nnyo okujja ennyo ku TV oba okujja ennyo ku mpya kuba kati buli lwe mujjako naye muyimirira ku katuuti muddeyo ku kigambo kya Mukama. Otherwise mukyakola nnyo ensobi. Bbiini abeeziizeemu essaawa eno muli mu kuzannya defensive, muli mu kuzannya damage control. Kasita olaba omuntu ng'atandise okuzannya defensive, kasita olaba omuntu ng'atandise okukola damage control, omanye mumutuuse. Mujjukira Frank Gashumba yajja n'amaanyi ku Kyagulanyi oyo avumye awaayiriza ajolonze ne tutuula emmundu emmenyi ne zivaayo. Frank Gashumba mu wiiki emu yali atandise okuzannya defensive. Frank Gashumba mu wiiki emu yali atandise okukola damage control. Ne ngamba ono tumumaliriza. Kakati nammwe essaawa eno kyenkakasa mu butuufu kirabika mukkiriza nti muwedde, mukkiriza nti olutabaalo lubayinze, mukkiriza nti muwanguddwa.
kubanga Bujjingo oli musajja mulokole ne Susan Makula agamba nti mukyala mulokole. Obulokole tebukkiriza kulimba, obulokole tebwagalyako ddala kintu kye bayita kulimba. Naye essaawa eno muli mu kulimba ng'omusiraamu bw'agamba nti omusiraamu takkirizibwa kulya mbizzi. Naye singa abeera mu ddungu nga tewali mmere nga ekiyinza okuzza obulamu bwe oba okumuwonya enjala, kulya mbizzi akkirizibwa okugirya. Kakati ne Bujjingo olinga oga nti kino ekizibu mu butuufu kikuyinze, wadde omulokole takkirizibwa kulimba. Naye ekizibu kino ekintuukiridde, ekizibu kino kye ndimu olunaku olwaleero, mu butuufu nzikirizibwa okulimba. Enkya n'ogamba munnange tebitulya, bye batwogerako tebikulya, nga bikujje ne ku nnono y'obulokole eyatolimbanga n'otandika okulimba. Omulokole atakkirizibwa kulimba olunaku olwaleero ali mu kulimba asobole okutaakiriza erinnya, asobole okusigalawo ng'omusumba, then alyenenya bupya n'addamu n'aweereza ekigambo kya Mukama. Tukkirize tugaane kibayinze. Ate Bujjingo njagala kukubuulirako ekintu kimu. Omuti gw'omutuba gusobola okuva ku stage esooka ne gujinjimuka ne gukugabira ekisiikirize, n'ogulippako obutunda ne bulandirako n'obukungula n'olya oba n'otunda n'okolerako ki. Naye ate omuti gw'omutuba tayimu etuuka ne bagujjamu olubugo. Kitegeeza omugaso gw'omuti ogwo guweddewo. Omuti gw'omutuba kasita bagujjako olubugo, omugaso gwagwo gubeera poteya. Kakati naye Bujjingo obadde nga muti gwa mutuba, naye essaawa eno tukkirize waggiddwako olubugo, tokyayinza kudda ngulu. Muti gw'omutuba kasita bagujjako olubugo gubeera gumaze okusaanawo, omulimu gwagwo guba guwedde. Kakati ne Bujjingo yayambuddwa, yaggiddwako olubugo. Era Bujjingo bwe nkutunuulira bwe nti mukwano omusumba wange omulungi, nkulabanga enkoko gye bakongoddeko ebyoya ne bagita n'etambula. Enkoko eyo etambula tewera, enkoko etambula eswala, etambula yeekukunika, era lulwaddaaki neefa. Naawe essaawa eno otambula oswala, otambula weekukunika, era luli lwaddaaki kalyayo ng'omusumba, neefiirawo ddala neesaanawo, kubanga essaawa eno njiraba kukikkirira. Naye wakyaliwo chance emu yeri gye nagambako luli. Bwabbanga ebintu by'omuntu, obuntu oyo n'akuloga oba bakuloganga n'ogendanga ku basawo ab'enjawulo, Abaganda oba Abalubaale, basawo ab'ekinnansi, naye nga buli musawo akugamba nti ebintu bya Peetero bye wabba, Peetero ye yakuloga, awo option ebeereemu kuzzaayo bintu bya Peetero oba okwetondera Peetero. Kati gwe Susan Makula zaayo bye wabba, ne bw'olikola otya tosobola kutereera. That's why ngezezza ku kya musawo. Ate naye Bujjingo ddayo weetondere mukyala wo. Y'engeri yokka gy'oyinza okuwona akaguwa kano akali mu kukutuga olwaleero. Omuntu okuwona ekirwadde ekiri mu mutta ng'atambuddeko mu basawo ab'enjawulo, naye nga buli musawo amugamba ebintu bya Peetero bye wabba. Either zaayo ebintu bya Peetero bye wabba oba genda weetondere Peetero. Kati mmwe ababiri, Susan Makula gwe zaayo ebintu bye wabba, zaayo musajja wa munno. Gwe Bujjingo ddayo wa mukyala weeyambuleko enkwaya kyo. Y'engeri yokka gye musobola okuwona ekizibu kino, ly'eddagala lyokka erisobola okubawonya okuzikirira nga mukyali ku nsi. Bwe munaaba temukoze ekyo, buli statement gye munaakola mu mawulire, buli statement gye munaagamba abantu, egenda kusigala ebalabisanga abalalu, egenda kusigala ebalabisanga abasiru. Kintu kimu ekisobola okubawonya akabiga kano, omu kwetondera mukyala mukulu, ono enkwaya gyo ezzeeyo ebintu bye yabba ewa mukyala mukulu. Wallahi ya Mungu tewali kigenda kuddamu kubalondoola, kubanga njagala mbategeezeko ekintu kimu nti bintu bingi essaawa eno ebiyigga Bujjingo oyo gwe mulaba. Mulimu ekya Dr. Serwadda n'ekyomukyala we gwe yalangira ekikulukuto, naye ng'ekikulukuto ekyo bakiyita fistula mu lufuutefuute, yakifuna azaalira Bujjingo mu baana. Susan Makula
bamuyita nsanga birimire oba giyite ennyonyi oba enkwendi esekere ayingizza. Tewali muntu yenna oba mulima ayagala kusimba bibala ennyonyi ne zijja zo ne zikungula ye n'atabaako kyafunamu. Okusinziira ku Bujjingo success ye erimu omukono gwa mukyala mukulu eyamugololeranga empale ng'agenda okukola, eyamusabiranga omukisa ng'agenda okukola, nga n'omukyala oyo yatuuka okufissa kasente akatono ennyo omwami ke yali amuwa n'asuula nko mu kabokisi 10 paka lwe yaweza ezigula panti y'omwami kubanga yayineemu. Omukyala oyo yazukukanga ekiro n'asabako ku lw'obulungi bw'omwami we. Ye omukyala teyeesabiranga kuba yamanya enkulaakulana y'omukyala eba mu bba n'asalawo asabire bba. Ye Mukama bw'omumanyi kizibu nnyo okulyaza amaanyi ababeera beekembi okwejuna n'abasabye ennyo. Balwedda ne bagaggawala munnanga wa Katonda we katandika okukaayira okukira emmandule nga maama ye Teddy Bujjingo akaddiye kubanga omusajja abadde amuzaalamu kuba ebiseera ebyo omukyala Teddy Bujjingo ye yali TV ya Bujjingo era ye yali laadiyo ye. Bujjingo teyayinanga laadiyo era teyayinanga TV. Nga buli lwawulira ng'awuubadde ng'agenda emabega wa kateni kubanga baasulanga mu single room ayo bwayiise. Mu kugenda emabega wa kateni ng'alaba TV ye mukyala we. Wabula mu kulaba TV eyo aleka agikutuliddemu omusota ng'ezaala abaana ne bawera. Kati bo mujjukira abakyala bano buli lwe bayonsa abaana beeyongera okukanduka, buli lwe bafuna embuto ne bazizaala beeyongera okukanduka. Kakati tetufa abasajja munnange enkula y'essajja ogimanyi okanduka okoze eki? Otamiiruse. Kati Bujjingo bagenda okufuna ssente, Bujjingo atandikiriza okulaba omukazi ng'atasaanidde akaddiye naye nga yakaddiwa amuzaalira baana. Yakaddiwa olwamukuluusanya kubanga ye yali TV ye yali ekyokubulizabulizaako kwe. Kati kano kannamale ntegeeza Susan Makula bwe kalaba omwami ng'atandise okunyirira katandika omumwesesezaako, katandika omumwesembereza. Kati omukulu Bujjingo kyava agamba ye nfaaki. Omukyala oli amatama gamugudde obusukutu, amabeere gagudde, ne bwe yeekuba make-up tamukwata, neraba kapeti kano. Munnange ng'omukyala ebbanga lyabonaabonedde nga baleetawo enkuunyumuli entulubiru ng'ejja etuula mu ntuuyo z'oli. Omuntu oyo essaala ze yasabanga okusooka omwami wange agaggawale, essaawa eno gye waddako zaasooka ne zibeera Mukama komyawo omwami wange. Abasajja bawuwa, sitaani ayingidde amaka gaffe, omukyala yasiiba. Naye oluvannyuma lw'omusajja okugenda katuuti n'akola statement nti yalina ekikulukuto, omukyala essaala ye yakyuka neefuuka, ayi Mukama Katonda nkwegayiridde, nkusaba busabi nzikiririze omwami oyo, muzikirize. Omanyi nabagamba omuntu ng'alina contribution mu byenfuna byo oba mu byolina aba n'obusobozi obukusaanyaawo. Ng'era bwe nabaga nti omuweesi alina obusobozi obuweesulula oba obusaanyaawo, ekyo kye yaweesa. Kati omukyala oyo essaala ye eri Mukama Katonda teriiko luggi, teriiko muziziko, etuuka butereevu. Weewaawo bagamba nti Katonda takeera era takeerewa. Mu myaka bano gye bamaze nga bali bonna, mu myaka Bujjingo ne Susan gye bamaze nga bali bonna, bo balowooza nti buli kimu kiri okke. Katonda ali ku sayidi yaabwe, naye essaawa eno Katonda ali mu kubalaga nti wadde saakeera naye era saakeerwa. Gwe sooka weebuuze nga bwe balima ensi nti baagalana nnyo, obufumbo bwabwe lwaki tebuliimu mwana? Golowooza tebalinaako kye baali bakoze okulaba nga bafuna omwana? Olwo Mukama azze abasasula abalaga obubonero naye nga bo tebabulaba. Kubanga Mukama Katonda bw'anaaba anaataasa yeekolera itongo okufa, bw'aba n'embaga enkye butambala, ekiramu kuba kiddukano, asobole obutagenda kubanga ye Katonda tayogera. Bw'owaliriza n'ogenda ng'ekyo kigaanye, then Mukama ng'akuviirayo ddala.
ng'aleetawo embeera ekulaga nti nakuganya okugenda ku mbaga eyo ogenda kufa. Kati abo Mukama yasooka n'abaweereza obubonero, baasooka ne babunyooma. Essaawa eno Mukama yeesitukidde agamba kati kambasaanyeewo kubanga omukazi yansaba mbasaanyeewo. Tewaliiwo musajja yenna kintu kisobola muwonyera ziizi kabe mukazi nga kuwulira ng'oli mu kunyumya ekisiwo oba yakuzaalamu oba teyakuzaalamu. Nze munnaye omukazi watandikira ebyo ebiboozi, ekisi wange twagenda naye ku ice cream, ekisi wange wenange kirana kino, ekisi wange yajja nankuba oluyi. Kasita mpulira ebiboozi bya ekisi wange mba nnyinza okukwamira oba ntegeerekese yenna alintwala. Nze bw'ojja gyenda ebiboozi X sibyagala kuba nnyinza okukwamira, teruva wala olwange. Kiba tokiraba babbuda pam n'ekusigala ku ttama. Saagala nnyo kigambo X nze kuba nange mba n'abange naye sisobola bakukola ki, bakunyumiza. But olaba batuuka ku mbeera musajja mukulu nga si musajja busajja, omusajja ow'ekitiibwa, omusumba omulamba alina n'endiga ezimukkiririzaamu, n'alaba nga ono okujja amunnyonnyole ku X we kye kiyinza okubataasa, w'olumira ku ly'ogenda okukoza kaba kalabaalye. Kuva edda nedda omukyala bw'abanga yazaala abaana ebbali, waakiri wamugambanga jangu n'abaana bo okutulawo mpuliziganya wakati we ne X. Teri musajja yagala kuwulira linnya X. Kaabe mukyala, teri mukyala yagala kuwulira ate mama Amaru yankola bw'ati, ate mama Amaru ate nankola bw'ati. Taliyo. Aba yagala mubeere mu bulamu obupya, ebyemabega bibeere byemabega. Eyo page mu kitabo ky'obulamu bwammwe mugikuuliremu ddala, sina kindi mugyoke. Oba mugiwe Godfather agenda agyesanguza emabega. Naye omusajja mukulu watuukira okulaba ng'ekyo kye kirina omumuyisaawo, w'olumira ku ly'ogenda okukoza kabeera kalabaayi. Kati ye Bujjingo mu mutima atandise okukiraba nti ali mu kuzikirira. Era y'ensonga lwaki ajjeyo n'amapeesa ge waalikozesezza agasembayo, kubanga eppeesa ly'okujja okwetetegula X lye lyalibadde lisembayo. Naye ate n'alireeta mu budde buno, kitegeeza bimuyinze. Yo waayi Susan Makula, X ki gw'oyogerako? X ki mwogera amannya kuba otukonfuzinga? Kuba ffe X gwe tumanyi oyo Eriki teyalinamu yadde akatono. X omulala gwe mmanyi ow'omu kasino era naye yali atyo dandala. X ki gw'oyogerako mukwano? Nga simutegeera bulungi. N'olaba ng'omuntu akugamba n'addiza X ebyapa naye ng'alina ne gwe yabbaawo ku kasino, n'agaana okulifandinga n'akakatambi era ngenda kukanoonya nga bwe ngudde ku kano nako nkabaleetere. Munaye nze siwaayira, y'ensonga lwaki kati ennaku zino nsooka kuteekawo katambi nkwogereko nga toga nti omwana ndifaanize ampaayidde, gwe wennyini nga weewaako obuki obujulizi. Omusajja wabbawo bajja kuddayo gye wasookera, kyosiga kyokungula kati naawe koolumu obujijji. Ajja kuddayo kye kisobola omumutaasa kyokka, ate naawe ekisobola okutaasa kwetondera mukazi oyo, kubanga byalimu n'ejjuuju. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.